mangu nnyo ngenda bankulaga ebika by'abalokole bibiri abaana ba Katonda nga bakkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe naye nga Setaani abakwatidde mu bulimba ng'ate tebakitegeera na kukitegeera. Bino ebika by'abalokole bibiri nga Setaani abakwatidde mu bulimba naye nga tebakitegeera na kukitegeera. Bw'obanga weesanze oli omu ku bano abantu begenda okuba nga njogerako manya nti mukwano gwange wetaaga okuba nga weekolamu omulimu ogw'amaanyi ennyo ddala. Abalokole abasooka kategori esooka be bano nga betuyita abapaasiivu. Ekintu akirimu buki akirimu bubeezi ate muno yalowooza nti nno mukwano gwange ali mu kintu wakati nenga bano beeyisa batya? Bano abayakkiriza Yesu naye nga obulamu bwe tebulaga nti nno yakkiriza Yesu. Nga bw'osoma mu byawandiikibwa Yesu byasomesa nga si byakola, nga yeekolera bibye naye nga yamanyi kimu nti no Bayibuli egamba buli aliita erinnya lya Yesu alikola ki? Alirokolebwa. That whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Nedda Yesu n'ekyo takikola kitakiyigiriza. In fact Yesu wabanga atuyigiriza atugamba nti no oyo yenna ayagala okubeera omuyigirizwa we yeetikke omusalaba amugoberere. Kitegeeza nti buli muntu yenna eyakkiriza Yesu waliwo eddala lirina okutwala ery'okwewaayo okubanga ogoberera Mukama waffe Yesu. Si bintu byangu nga bw'olowooza, tebiri passive nga bw'olowooza. Bangi bakkiriza Yesu naye bakyalivingira mu bulamu bwabwe obukadde naye ate nga balowooza nti naye bagenda kuyingira obwakabaka bwa Katonda. Nabo bano babeera balokole abamu bagenda buli lwa Sande mu kyaki bambi nga n'ekkanisa ze bagendamu tebabayigiriza kutambulira mu butuukirivu na butukuvu. Bayibuli yogera mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essula 4:3 awo 4:3 egamba nti mbira eby'oluvannyuma abantu bagenda kuba nga tebakyawulira enjiri y'amazima. They don't put up to sound doctrine. Wabula nti nno bagenda kunoonyaayo abasumba abababuulira nga bano Bayibuli egambako nti bajja kuba balina amatu agabasiiwa nga banoonya abasumba bali abababuulira ebisobola okuba nga bibayamba okutakula ku matu gaabwe. Be bantu nga baneeno ng'amatu gabasiiwa nga Eva banoonya Bayibuli nga bajja kukuŋŋaanya basomesa. They look for a bunch of teachers abagenda okuba nga bakola ki? Bababuulira what their fable Bayibuli gamba what their fable ears want to hear. Biki byagala okuwulira? Ezo enjiri ezikyamusa obukyamusa n'owanika akatebe nga buli Sande tekirina buzibu kusanyukira Mukama na kukyamuka naye nga buli Sande zenjiri z'owulira. Before you get to hell mukwano gwange okulaba ng'obuuza Mukama ku nsumba kyakusumba wandiba ng'oli na motivational speaker, okay? Nga atolowooza nti mukwano gwange olina pastor naye nga mukwano gwange olina motivational speaker. Wegendeeze ng'omwana wa Katonda kuwandibanga oyinza oba ogoberera muntu abuulira amatuugo ebikyamula amatuugo ebikyamula emmeeme eyo naye nga nawe olaba tolina gy'olaga. Waliwo abalokole bwe batyo tebawulira njiri ya butuukirivu na butukufu. Enjiri y'okwetikka omusalaba eyo tebagyagala. Yesu bwenna yabikola byaggwa. Okay, naye yagamba nti no obanga oyagala okubeera mugoberezi we weetikke omusalaba gwo omugoberere. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kakati abalokole bwe bati bo munaye tebagenda wala. Bo enjiri yaabwe buli kimu kyabwe kyetooloolera ku bino ebintu bya bulijjo ebikwatika ku bufumbo, ogula motoka, kuzimba. Buli walowooza ku Katonda ekyo kyalowooza. Talina kyalowooza ku kulivinga bulamu obusanyusa Mukama, ekyo tewali yadde n'akamu. Tebagenda buziba mu kunoonya Mukama. Bw'aba agenze buziba mu kunoonya Mukama munoonya lwa bintu kyokka, munoonya lwa migaati kyokka. Yesu yabeera n'ekibiina ky'abantu bangi n'abatula n'abagamba munoonya lwa migaati mbamanyi naye nga tebamulinako yadde naye nga bamunoonya lwaki? Lwa migaati gyokka. Falawo yagamba abaana ba Isirayiri mu kitabo kya Exodus essula ya 8:28 awo yabagamba nti mugende naye temugenda wala. Musa yali akimye abaana ba Isirayiri okubanga abatwala naye Falawo yatuuka n'abagamba kale mugende naye temukola ki? Temugenda wala. Okay? Kati waliwo abalokole bwe batyo nga bo bayingira naye nga tebayagala kweyongerayo buziba mu Katonda, tebaagala kukola ki? Kweyongerayo buziba mu Mukama, baagala kubeera awo nga banoonya bintu. Passive Christians. Obulamu bwabwe tebwefayinga Katonda. Tewali kintu kyonna kibawaayo, tebasobola kuwaayo mubiri gwabwe nga saddaaka enamu mu maaso ga Mukama. Babiri tukubiza mu kitabo ky'Abalumi 12:1 nga Pawulo in fact agamba nti abooluganda abeegayirira okubanga bawaayo emibiri gyabwe nga saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Mukama. N'agamba nti kwe kuweereza kwaffe okwaki? Okw'amagezi. Omubiri gwo olina okuba nga oguwaayo nga saddaaka ennamu mu maaso ga Katonda. Tuyita mu ssaala. Prayer is also a sacrifice. Si bantu bangi asobola okuyimira essaawa nnamba oba okufukamira essaawa nnamba n'akuwola Katonda. Bangi dakiika 3, dakiika 5. Those are the passive Christians benjogerako. Dakiika 3, dakiika 5 agamba Mukama awulidde nga yakola ki? Atambula.
ngate Yesu yagamba abayigirizwa be couldn't you even stay with me for even at least 1 hour just katitegeza nti pray etandikirwa kati ngogeze maaso ga Mukama ngoli we come in your secret place at least 1 hour sawe mu nava mu dakika 2 dakika 3 ebirala bino so biwa budde ni sala tukola ki tojiwa budde ebirala bino biwa budde ni Bible tojikola ki tojiwa budde be wa passive Christians taina budde wa kusoma Bible wa TikTok abina taina ya do budde obwo kusaba naye asokubera kusimu paka obudde okusaba na postpone nga oyo passive Christians taina tukirivu bonna bwakola ki bwakola nina yalooza mulokole oyo manya nti yakwatibwa eyo category number 1 eyabalokola bakwatibwa naye nga balowooza nti mukwano gwange bagenda kuyingira bakabaka ba Katonda naye nga tebagenda kuyingira bannayisiize ensalawo ani agenda mugulu ani atakola ki ani atagenda nedda naye tulabira ku byawandiikibwa yendabirwamu yaffe yetawaza yaffe kwe tulabira ekikulaga oyingira eggulu oba toyingira Mukama waffe omulungi bazibe ekigambo kya Katonda okikola oba tokikola kubanga tokikola then kikuyambako okukola corrections mu bulamu bwo okubanga osooka nga otambula bulungi ne Mukama Katonda waffe na bwetutunuulira kategori endala eyeya kika ky'abaana ba Katonda abamu nga mukwano gwange bakkiriza Mukama waffe Yesu naye nga ebintu yandibanga bijja boononekera ne balokole abafaanagana n'abantu b'ensi. Yes, obanga oli mwana wa Katonda Bible yogera mu kitabo kya Bakolinso ekyokubiri essula 5:17 omuntu waba mu Yesu waba mu Kristo aba kitonde kijja ebikadde byonna nga bikoze eki nga biweddewo nti buli kimu kiba kiki kijja kati abamu walokoka naye okyafaanana abantu b'ensi ate ng'oli so comfortable mu ekyo obafaanana otya ennyambala embi gye wali oyina era okyagirina oba mulenzi wali osiba balasi nakati okyamusiba olwotambula ogooma nakati okyatambula n'okugooma era gonna malala Bible tugana okubeera naki tugana okubeera n'amalala tugabira malala oba oli mukyala oluyambala bumini nakati okyajjira bumini mu kanisa oba kati engeri gye walokoka kati obwe wali bumpi wannyo waggulu kati wasaamu kati nnyo naye era mu butuufu okyesittaza abaana ba Katonda. Bible egamba nti no ebyesittaza tebigenda kubulawo naye zikusanze gwabireeta kibi nnyo nga gw'oleeta ebyesittaza mu baana ba Katonda. Walokoka naye you're serving two masters at the same time. Okyayagala ensi ne Yesu omwagala. Okyawuliriza music w'ensi aleeta oluusi n'okwaka ate ne Yesu okola ki omwagala. Bw'obanga oli mwana wa Katonda weeyawulire ddala kebera Bible yo olabe bw'olina okufaanana bw'otyo bw'oba okola ki bw'oba ofaanana kubanga ebintu ebimu byogobera mukwano gwange bikutwala mu kuzikirira abamu ebintu ebimu bibalemeddeko ebibi bibalemeddeko weebuuza lwaki ekibi kino kinnemeddeko olw'ensonga mukwano gwange gwagula enzigi yo eva omwoyo go eva guba gulya ku bintu byansi obeera mu bibuuzo ebitajja. Bible egamba do not be deceived, bad company corrupts good morals, nti temulimbibwalimbibwa nti emikwano emibi gitta empisa ennungi. Walokoka naye okyabeera ni kampani yo kugamba abantu b'obeeramu n'ensi gye tubeeramu tolina bakuyingirako akabaka tolina bakuyingira ggulu naye olina okubeera omuntu omwegendereza manya ebifo mw'otalina kugenda manya abantu b'otalina nakuwangaala nabo bbanga ddene ng'omwana wa Katonda manya ebintu byolina okulaba byolina okuwulira abamu mulina busops bwemugoberera naye nga buli mu sims ezesittaza ezigenda okukwambaza okwaka oli awo otudde mulokole ekyokulaba ebintu ebikuyamba okuzimba omwoyo gwo n'ogwenajayizinga oli awo otudde butuuzi ogenda ku apps ezimu ng'ogimanyirira nti buli w'ogibikula bw'oti togenda kuvaayo ogenda vaayo nga tosomye ekigambo kya Katonda ogenda vaayo ng'okugamba ogenda tuuka eyo kwatibwe olw'ebiriyo kakati olina okwekontrolinga twawibwa omwoyo wa self control omutukuvu yatuwa omwoyo waki wa self control olina okwegendereza ng'omwana wa Katonda. Leka ebigambo bibeere birungi, leka ennyambala ebeere nnungi, leka ebikolwa bibeere birungi, leka by'otunulako bibeere birungi nga buli ky'otunulako kirungi nga kiyamba gwe. Bangi tasobola bwa opening enjiri kati nga binene by'ewa Katonda tasobola kubimalako naye ebisigadde byonna biprogramu by'ekisiro asobola bibikula byonna n'amalako n'atula n'essaawa nnamba ne banyumya story obulamu bwonna bumaze kawuliza story zitamuyambye oba oli awo yandibadde nawala mu nsi ey'omwoyo. So bw'oba oyagala okubeera omulokole ali very serious, okay? From today beera omuntu ali serious, beera serious n'ekigambo kya Katonda okukisoma, beera serious n'okusaba, beera serious n'okuwulira enjiri, beera serious n'obulamu bwo obw'okuconductinga ng'omwana wa Katonda ng'oteeka boundaries mu self control akuyambe omanyi by'otalina kulaba by'otalina kuwulira
na buli kintu kyonna ky'otalina kubanga okontaininga mu bulamu bwo. Mukama Katonda atuyambe. Abo abalokole benjogeddeko baakwatibwa, abalowooza munne ali bwakabaka bwa Katonda kumbe yakwatibwa omulabe Sitaani yamulimbalimba. Sitaani bw'aba tasobola kujja maaso ga Mukama ky'asobola kuyita deception, kubuzaabuza nga bwe yali akola Yesu, amubuzaabuza ayita byawandiikibwa nga akola ki, ng'amubuzaabuza deception. Adamu naye yamuyita mu deception n'amubuzaabuza ayita asobola kumujja mu Mukama amukole nga bwe yali akola bali bamalayika abalala bye yalimbalimba, yali tasobola naye yamuleeta kujeemera Katonda ng'aleetawo ekirala deception. Adamu bw'atyo yalowooza nti agenda kubeera nga Katonda kuba Sitaani yamulimba nti bonna ekibalo ogenda kubeera nga Katonda, bwe Sitaani mulimba bw'atyo n'amukola ki, n'amusuula. So beera mulokole ali very serious. Soma ekigambo kya Katonda, noonya Mukama, ogenda kumulaba, ogenda kubeera mulokole ajjude atambulira mu ki, maanyi ga Katonda. Ayikwano bye bigambo bitono bye njagala ogabanako nammwe olunaku olwaleero. Nakola ka video akakwatagana ku ngeri gy'osobola okusabamu mu kola obweya mu maaso ga Mukama, making a vow in front of God. Twala bakyala nga Kaana abakola obweya mu maaso ga Mukama, ebiki ebyavaamu. Kona wano waggulu ogenda kwogera ka video akagenda kuyamba nnyo okutegeera essaala ey'obweyamu, oyige ku kye bayita okukola obweyamu maaso ga Katonda. Obweyamu ki bw'olina okukola ne bw'otalina kukola. Kona wano waggulu ogenda kubanga okalaba. So Blast TV, Chosen Generation. Subscribinga oleme kubanga omisinga, obaka mu liking, busobola kubanga butambula. Beera bulungi, mweraba.